Alan Sewanyana naye wali wano era ujukire emboozi gye twanyumya nga muli mukomera naye nga mwami Ssegirinya Muhammad buli we nagenda nga mukomera nga ga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yatusiba byenjogera Honorable Sewanyana bya bulimbo oba bituufu n'olwekyo njala kugumya ndolina obusaasizi bwange naye okutegeera nti tolina kizibu ne banno nja kutwala mu kooti tujja kusinkanayo oyambeko kooti okutegeera kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kooti nga bwe weerambye nti olina ky'omanyiiko ogenda onnyonnyole ky'omanyi kijja tuyamba tutegeere oba byoyogedde babyogedde oli mu mbeera zo nnungi eza bulijjo waliwo ekiwadde kikusunda nakyo tukitegeere n'abalala bakuyambyeko kankwe eddakiika emu osubstantiating ebigambo byange bino kwani yali abasiba President wamulaajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka Masaka waliyo abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'omu kibuga Kampala ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta ogatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala abaka bava Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika waliyo Honorable Nakabuye waliyo Honorable Kayemba Solo waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga nebokuma I understand si buli omuntu alina alonga gye nnyina naye bali kwewaayo n'obaako kyoyogera ate ndowooza nekyatayogedde nakyo mukitegedde so bati wotunulira Bobi Wine yabadde ayogera ebigambo bye yenna bwatulira wali wayiddeko omuntu ekintu oba ali ogambyeko omuntu olugambo ng'olowooza lugenda kuba lwakyama muzeeyi yabikolanga kasita mwewayiriza ng'alinda waŋŋambye otya mpozi kyogerenga naye awulira nga nno mufukamidde awo naye muzeeyi yali ateekamu embooko so kye kyatuuse ku Sewanyana bamugamba mukulu yogera mwangamba ani abasiba abakulembeze b'e Masaka manife nga abateeketeeke ate munaye yakoledde ddala ng'Omuganda munaye olugalo engalo ennyingi we zisonga ekizimba we kyabikira yogera nti munaye kati ffe tuli b'e Kampala ate ffe ab'e Kampala tuyinza kuba nga twakola tutya emisango e Kalamojja ate kati nga waliyo abaayo kwegamba he beat about the bush. He didn't come out straight kwogera nga president oba Bobby we yayogedde wensoma body language ya Bobby bwe yayogedde yabadde ayogera ekintu kye baamugamba he was sure nti kye baamugamba kyekyo era nga baakyogera kyobola yagambye jangu okkaatirize omuntu wabadde yagamba kintu okyogerako tomuwa ki tomuwa kazindaalo oba okitegeera kye mugamba but okumugamba jangu oggumize ng'omusajja amulabye aze ne ku kitebe yabadde alishuwa nti omusajja agenda kujja akole ki aggumize kye baamugamba. Paul Sewanyana yapipidde gamba yapipidde nga mwangamba ali abasiba baani waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika waliyo Honorable Nakabuye waliyo Honorable Kayemba Solo waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. mumanyi yali amyuka mumanyi omubaka ava ekimanyi akabonera n'abalala naye ate ekyennaku nti bakozesa ne bannamawulire mwe bannamawulire kati olabe wali mwangamba ani abakola ki abasiba gumiza topapala omusajja bamugambye ekibuuzo kiri hu omusajja ekibuuzo yakyusiza nadda mu discuss abasoma bakugamba discuss kitegeeza you give a wide variety of answers
n'oyongerako wano the positives negatives equal biki middle line biki byakoze musajja bamubuuzizza who n'agamba discuss neesettingira ekibuuzo abamu ne balaba nti Ssewanyana ono yapipidde okitegeera gamba musajja yapipidde musajja empipira gyapipira ono jjukira Ssewanyana abamulaba abo abasinga bagamba akimye eki kaadi naye eri mu katengo tali sure bagifuna kuba musiri naye alemeddeko tali sure bagifuna tali sure batagifuna tali sure oba yogere asalewo olumu asale layini amanye nti kati jjukira neeri waliyo ddi ansa y'omukulu yabadde nti bannaye wenziramu ansa gyeoyagala njogere kye nayogera bwe mutampe kaadi neefuula ntya ekitegeeza singa kaadi zimala okugabibwa nga omukulu tafunye osobola okulabayo ka interview nti bampita mu bintu byabwe ne baŋŋamba njogere bwe nti ne bankaka naye era ŋŋaza omugezi omuntu ansa gye yawadde eri aganaga nyangu okukyusa but let's ask the question. An officer in charge of a prison should not admit into custody anybody who is very sick and looks tortured. DP stands for the rule of law. Sometimes you may not have the power to do much, but at least you can make your voice heard like a linesman. When the ball has crossed the line, you raise the flag. But you cannot run into the field to manhandle players. Some people expect me to manhandle the players. But I can advise the courts, I can advise the security forces. Manyi Mao musajja mugezi. Ensobi amoje bakola lowooza nti omuntu batokkiriza naye mu byabufuzi omuggyako ekitone kye kyalina. Mao mugezi kati yakugambye nga justice minister w'eggwanga omulimu gwe kubalayina kitegeeza ki gwe obadde ogamba kati Mawu wagenda mu nteeseganya n'abantu baba tokyalinga biki akolazo amaze okulaga nti ye mu kino ekintu linesman asobola owanika ekiwero nti offside ref n'agaana okutunulayo abasambi ne bajja ne badduka ne bagamba layina yawanise ref n'agamba mugumale ensobi gye yasooka okukola luli nga yakajjamu bintu bino ebya minisita yasooka n'agamba I've come here to handle the transition. Abakyali awo buli omu amuwadde essuubi mbu yasayininze era katugenda kulabako President Museveni because he was of a view. Some people were of a view. President Museveni tosobola muwangula mu kalulu ekaba kakulonda. Balina endowooza eyo. Abamu ne bagamba tusobola okukakuba akalulu nga kangi ne tukola ki? Netuwangula. So abalina endowooza yagamba nti President Museveni tosobola muwangula mu kalulu. Batunulira Mawu nga azze okukola transition. Ne bagamba omusajja oyo mugezi agenda kwogera naye mumatize biki. Abamu ng'abo bagamba musajja gw'osayinize naye endagaano agenda kulabisa si gw'osoose. Mawu najja n'atugamba nze am here to handle the transition tuba tuli awo olunaku lumu munnaye nga President Museveni takola interview. Bamugamba Mawu is going around telling Ugandans and the world that he has come to handle transition. Now, who told that to Mawu? Akola biki? Sibimanyi. Because we don't have Mawu. Osairingo. Katobe yatugamba nti I'm here for transition. Sajja mugezi give a benefit of doubt. Sabagama ebyo byayogera yamanyi gyabijja mu ndagaano eriwa. Abantu bagamba aho yatulimba ndi yajja transition naye yanoonya bibye. So mu mbeera eno jjukira yasooka n'agamba agenda kuta abasibe mu nnaku ze yasooka okulayira.
abasibe balaalira balamuye yataako kukabamu okitegeera kati ebintu bingi bizze bimulema byagamba bannayuganda ebyamuyingiza mu ndagaano n'atuuka n'alabanga ddala byeyagamba bannayuganda tayimu eweddeyo bagenda bimubuuza mu kalulu wali ngambe ndi musajja mugezi n'atuuka n'agamba kati bano kambabulira amazima nze mu position mwendi ndi layina awanika ekiweru kiri erirwefu kutunulayo oba obutatunulayo ngera justice nze wenjikola ki justice ministry wenjigaidinga n'abalamuzi ekiwero nkiwanika etteeka lirikirya lyero lyasomye nti senga bakutuusa mu kooti nga balaga omusango gwa kuvunaana watokyalingiddwa kitegeeza all testimony you can give could have been forced oba could be forced interrogation gye wayiseemu nga wakkiriza ebintu nga tokoze eki kiri mu tteeka okitegeera nga sikusalawooko naye wabadde weetaasa bulumi wakola kino n'ogamba nakikola ne bagaa kale katulekeraawo so kyekyateesaawo etteeka eryo nti omuntu ng'ali tochad evidence gye bamuleese how you obtain the evidence could be nti it is not the right evidence omuntu ono yabadde ayogera kwewonya bulumi so yensonga eno gye bamubuuzaako eya Edi Mutwe tyo bakuleetera batya omusajja Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo analysis ez'omulembe n'engeri opinion okusinziira ku ffe so mwano show ngiyita the editors vision oba version from my point of view wenkuweera endowooza yange nga munnamawulire ng'omutunuulizi w'ensonga n'enkukubira analysis ng'eno ndowooza yange oli wa ddembe okukkiriziganya nayo oba obutagikiriziganya nayo but comment section ebanzigule so eresaawo comment section eyo nompa endowooza yo naawe nensobola okubeera nga abatulaba oba balaba endowooza yange baddako mu comment section ne basomamu ne bagamba musajja alabika byayogedde bituufu oba byayogedde bibulamu kyekyo kye bayita social media oba digital media webeera nga buli muntu asobola okuwa endowooza ye eno nga bulijjo tuba tusibwako Nana Hub Mouthwash nga Nana ono muyita musawo wa kamwanga akalango okawulidde Nana nkugamba gwalina obuzibu bw'amannyo ganyenyera osenye buno bivaamu omusaayi gaguba ova ekiswa ekibi mu kamwa Nana kino yakimala mwekwate Nana yakakasibwa National Drug Authority era nga yakakasibwa okubeera nga akozesebwa abantu nga wekugambye National Drug Authority asangibwa maduuka gonna clinics pharmacy supermarkets ne drug shops ate gwa mwetaaze nga toli mu ggwanga Uganda oli mitala w'amayanja eyo mumanyi batunda ebintu by'Abannayuganda wabeerawo amaduuka specifically nga gatunda ebintu by'Abannayuganda oba ebintu ebiva Uganda bimusanga amayuni matooke ebinyeebwa byennyanja bikalu babuuzeeko ku Nana yatuukayo yonna ojja kuba omufuna ku bbeeyi ensaamusaamu ate era ntambula ne Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo nga wetaaga okusomera ku dduwa bangi bagenzeyo bagamba Haji Yasin Kiza akola so mukubireko ku namba y'essimu eyo gy'olaba today from my point of view tulina ensonga I think era ziri bbiri I can call it a 2-in-1 oba 1-in-2 kisinziira oluzungu lwo w'olutegeera because we nabagamba be in the know buli omu yalwawo okukitegeera naye olwamala mwategeera nti Zanero kyabayogedde kiba kyekyo anyway ensonga ya President Kyagulanyi we yaviiriddeyo omukulu Mathias abeera Mathias oba Mathias kisinzi abeera Mathias mu Germany Luther Mathias yaviiriddeyo omukulu
ow'ebitaano oba olukaaga oba akawumbi n'agamba yayogedde n'agamba nti ensonga y'abaseggirinya eno jjukira ensonga y'abaseggirinya njagiyita unresolved yakolamu mukozi Kasizi Fire naye okuva abakulu bwe bava mu kkomera abasoma events nga bwe zaatambula oba bateerabira mujjukira abakulu babalwanirira okuva mu kkomera nga enkola ya Nuupu we yali nga buli ava mu kkomera bamuteerawo press conference n'ayogerako eri abantu n'abanyonyola embeera gy'ayiseemu abakulu bano bwe baavaayo basooka ne bagwa kava amaaso kaawo ng'obudde buyiseewo kaakatono tulaba ekifaananyi kya Honorable Seggirinya ne Bobi Wine emagere si ku kitebe mukazi eya white n'agamba osisinkana Bobi Wine n'akwambalira ekkanzu ya white olina okwebuuza omukulu muggyeko mukisa muggyeko ki eyo ekkanzu ogibuuzaako abaali banoonya kaadi mubamanyi musobola bawandiikiraawo kasita akutuuza mu kasiisira kaako n'agamba kale yanje ensonga ng'ayambadde nga abagoberezi ba Yesu Kristo be bambalanga amakanzu agameeru abantu abo kasita agisuulamu eyo ekkanzu abakutadde ku ntandaalo omubuulire abazeemu abatanatuuka kwesiga kukutuuza mu ddiiro jjukira nagamba waliwo otuuka ng'ogenda kutuulako ku lubalaza waliwo otuulako mu kompawundi waliwo otuuka mu ddiiro ne ku dayiningi n'otuuka n'otuula oluusi ndeme mu boardroom n'otuuka kati bwe bakuteeka wali mu lujja babeera bakyakuyisaamu satellite byoyogera bya ddala oba si bya ddala so ensonga eyo yavuddeyo nebeera nga yeeyongerayo ku lunaku olwajja oyo abaddeyo press conference omukulu Sewanyana yabaddewo ne bamutuuza mu bigambo bajja bagamba bamutuuzizza mu bigambo kyesimanyi Sewanyana ebigambo yabyogedde nga bye baabinyumya oba yabiridde tugenda kuba tutunula waawo tumala tutunule ku Eddie Mutwe era kyova ngambye it's a 2-in-1 it is a continuation ebya Eddie Mutwe byatandika Eddie Mutwe awambiddwa bamunoonya tebamanyi gyali ne wavaayo yagamba ono ali enayiga Lunyankole gamba oke tumuggyeko omulevu biki tugamba ndowooza oba olina ebirevu oyinza obutayiga bulungi Lunyankole lusobola okuba nga lujja okukuyingira ne kukwatira mu birevu so ebirevu ne babisalako gamba oke sajja bwe bamuleese mu kooti tugamba naye Olunyankole lulabika balukufumitamu bufumisi sajja abadde mu mbeera mbi of course kaadi eyo it didn't sink well mu society yalabisenga esosola mu mawanga but as I keep telling you people nti fenga abantu abali eno nga tetunadda wali ku politics in our society temuli busosoze bwa mawanga mu Uganda moso mu Buganda we tubeera nze nkukakasa nina bakyali bange ng'oli bamuyita Mutoolo gende ku dduuka wa Mutoolo akolere kino ng'era talina kizibu kyonna kumuyita Mutoolo teri muntu alina kizibu kyonna kumuyita Mukiga gamba Mukiga oyo ku booda ndetere ebintu byange tanyiiga kati kigambo omuntu ng'ayambadde akajawuzi k'ebyobufuzi ali mu yero oli mu bbulu ali mu green ogambe gamba omusogo oyo tulina wamuna temulina wamuna ewammwe muna wali wamusinga Rolex ero gamba muna nkoleyo obucapati awo busatu happily nakusikira capati zo nazikuwa okitegeera so mpulira ennaku politics watuuka notandika okulaba nga omuntu omuyita eggwanga lye agamba omusosodde mu mawanga awo politics ayina layini zaleeta ng'omuntu taba comfortable muyita ggwanga lye era taba proud nalyo so statement eno yavaayo boy ffe tulina bakwano baffe Abanyankole bayitirivu nnyo tulina bakwano baffe Abasoga bayitirivu nnyo tulina Abakiga bayitirivu nnyo tulina abakyali baffe ab'omu north Bateeso baani Bakalamojja nga baddala baalaali nga baddala n'okusinga baganda baffe batuzaala nabo okukika oba kitegeera nga kyaliwo alaali ne bagamba Mukiga naye mbadde nze kulabako bangambye omusujja gukuluma ng'owooluganda lwo tannakubira ku ssimu so mpulira bubi nnyo
bwe tutuuka mu politics ne batandika okusula mu layini ezo zinnuma but awo tujja kutunulawo omusango gwa Eddie Mutwe nti esweta essimu ate kuteeka kambe ku bulago engamba bannaye tulabye wano abantu ababbye obuwumbi babatwala mu kooti nga basibye n'amataayi omuntu aba yakwata nti kale katugambe yabba essimu nabba ne sweta omuntu we bamutuusiza ku level nga tasobola kutambula kitegeeza essimu ne sweta kya bbeeyi nnyo ekigenza ewala kwa tulabeka ab'obuwumbi ng'ate bo babalirira mu mmotoka. But anyway, that is how society is. Omubbi w'enkoko ku kyalo bayo kyamwokye. Omubbi w'obuwumbi bwa gavumenti ne bagamba omuyaaya oyo mugezi agatta emipiira boy. Alina engeri gy'agattamu waati ebintu byonna ebikola era n'agamba mwana muyaaya mugezi. But mu mateeka agafuga ensi bagamba justice for all. Mateeka agafuga ensi tusuubira nti buli musango gubeerako n'ekibonerezo kyago. Ate teeka ligamba you are innocent till proven guilty. But anyway, tutandise from my point of view. Kantandike nga kuba katambikana. nga muli mukomera naye nga mwami Ssegirinya Muhammad bwebuliwe nagenda nga mukomera nga gamisa president tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yakusiba byenjogera Honorable Ssewanyana bya bulimba oba bituufu boba osobola sembera kwange just confirming byenjogera bya bulimba oba bituufu nsaba kankwe edakikemu osakusanshetiga ebigambo byange bino kwani yali abasiba sebo neyanzani neyanzege president olulanyanga natumugamba nti president ebintu bino byali Masaka Masaka wali abakulembeze b'NUP naye lwakiddala bajja ne bakwata faabe mu kibuga Kampala ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta n'ogamba nti nkulu walabika waliwo akatagatta bulungi mwangamba ni abasiba waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala baka bave Masaka balimali ku bintu bino okutusiba baani waliyo olalevo omuga byayogedde mubitegedde naye nakyatayogedde mukitegedde. Honorable Alan Ssewanyana abadde amaze akabanga kugambye okuva we baabasiba oba we baabata yamala akabanga nga tagenda ku kitebe. Tuddamu okulaba Alan Ssewanyana alina interview gye yali akola baku direct shot. Waliwo show gye bayita direct shot. It's a YouTube channel I think. Nga yeemulugunya ku bukulembeze bwa NUP before ng'agamba basajja ne bagamba olabika weekozaayo ebiki. I stand the chance to be corrected, but I think it is there. Nali nkozeeko share. Tumaze ebbanga nga tetumulaba ku kitebe. Addamu okujja ku kitebe okumulaba byali byakalulu k'ekawempe. Ajja n'ani? Ajja ne luswa. Ssegirinya yaŋŋamba bwe nkusookanga. Jjukira omuntu asobola okugamba ekintu ky'omuntu nga yafa nga tewali awasobola kuwakanya. Munnaye bwe nfanga omwana ono. Jjukira tutuukaawo wonna ng'omwana naye okuva mukama we lwe yalwala yali talinyanga ku kitebe. Si bwe kiri? Alinnyayo nga naye ayagala kaadi. Atuuse eyo ng'okuva e Masaka ku lumbe ebintu byatabuka dda. Maama agamba ono atuyambye nnyo. But wotunula Bobi Wine yabadde ayogera ebigambo bye. Yenna bwatulira wali wayiddeko omuntu ekintu oba ali ogambyeko omuntu olugambo ng'olowooza lugenda kuba lwakyama. Muzeeyi yabikolanga kasita mwewayiriza
ng'alinda waŋŋambye otya mpozi kyogere nga naye awulira nga nno mufukamidde awo naye nze yali ateekamu embooko so kye kyatuuse ku Ssewanyana bamugamba mukulu yogera mwaŋŋamba ani abasiba abakulembeze b'e Masaka banife nga abateeketeeke ate munaaye yakoledde ddala ng'Omuganda munaaye olugalo engalo ennyingi we zisonga ekizimba we kyabikira yogera nti munaaye kati ffe tuli b'e Kampala ate ffe ab'e Kampala tuyinza kuba nga twakola tutya emisango e Kalamojja ate kati nga waliyo abaayo kwegamba he beat about the bush. He didn't come out straight kwogera nga president oba Bobby we yayogedde. Wensoma body language ya Bobby bwe yayogedde yabadde ayogera ekintu kye baamugamba. He was sure nti kye baamugamba kyekyo era nga baakyogera. Kyova olaba yagambye jangu okkaatirize. Omuntu waba teyagamba kintu okyogerako tomuwa ki tomuwa kazindaalo oba okitegeera kye mugamba but okumugamba jangu oggumize ng'omusajja amulabye aze ne ku kitebe yabadde ali sure nti omusajja agenda kujja akole ki aggumize kye baamugamba. Paul Ssewanyana yapipidde gamba yapipidde nga mwangamba ni abasiba bani waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika waliyo Honorable Nakabuye waliyo Honorable Kayebasolo waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. mumanyi yali amyuka mumanyi omubaka ava ekimanyi akabonera n'abalala naye ate ekyennaku nti bakozesa ne bannamawulire mwe bannamawulire kati olabe wali mwaŋŋamba ani abakola ki abasiba gumiza topapala. Omusajja baamugambye ekibuuzo kiri hu omusajja ekibuuzo yakyusiza nadda mu discuss. Abaasoma bakugamba discuss kitegeeza you give a wide variety of answers n'oyongerako wano the positives negatives equal biki middle line biki byeyakoze. Omusajja baamubuuzizza hu n'agamba discuss neesettingira ekibuuzo. Abamu ne balaba nti Ssewanyana ono yapipidde okitegeera gamba musajja yapipidde musajja empipira gyapipira ono. Jjukira Ssewanyana abamulaba abo abasinga bagamba akimye eki kaadi naye eri mu katengo tali sure bagifuna kuba musiri naye alemeddeko tali sure bagifuna tali sure batagifuna tali sure oba yogere asalewo olumu asale layini amanye nti kati jjukira neeri waliyo ddi ansa y'omukulu yabadde nti bannaye wenziramu ansa gyoyagala njogere kye nayogera bwe mutampe kaadi neefuula ntya. Ekitegeeza singa kaadi zimala okugabibwa nga omukulu tafunye osobola okulabayo ka interview nti bampita mu bintu byabwe ne baŋŋamba njogere bwe nti ne bankaka naye era ŋŋaza omugezi. Omuntu ansa gye yawadde eri aganaga nyangu okukyusa. But let's ask the question. Ebintu by'Emasaka tebikyali mu kkooti bikyaliyo nti bikyaliyo mu kkooti naye omanyi omuntu wagamba nti olina ekintu kye wakoze obuuzanga nnyo bwe bagamba nti omuntu yakoze ekintu obuuzanga nnyo nti why lwaki aba akikola. Ekisooka who benefits in it mostly who has more interest in it okitegeera. Then ekira okay what is the goal. When you look at Sseggirinya sincerely Sseggirinya okufuuka MP goolo ye yali agimaze si bwe kiri. Did you expect Sseggirinya okuprogressinga okuva ku MP n'agenda mu rankisi za Nuupu okweyongera waggulu? Si kiraba. I might be wrong. Ne nalabanga omusajja yali atuuse ku ambitions ze nti kati kenkutte MP buno bwensobola have achieved because yali agezezzaako emirundi mingi. Kati it beats my understanding. Omuntu abadde alina kyaluubirira nti ayagala MP n'abufuna
ate okweyongeramu biri ebirala ebituusa nti ku bwa pulezidenti oba okitegeera because bagamba nti Masaka baali batema abantu biki kuleeta buvuyo oyinza okugamba omuntu aba atosekebwe mu pi ayinza kuba ayagala bwa pulezidenti si bwe kiri Segirinya wouldn't si Segirinya okay maybe minister babayita ba minister of biki aba minister without portfolio minister abeerawo wonna wendi nkufuna maybe kyekyamanyi kyeyandituuseeko mu bulamu politically I don't know, things can change but factors remaining constant kubuyigirize bwe ku level ye ambitions ze sisuubira nti zaali nnene nnyo okutuuka omuntu afunye obwemupi ng'obufunye ekisanja kye ekisooka okutagala okwongerayo oluta kiringa okubeera nga waliwo emizannyo zino bazanya ne bagamba wofuna ssente bwe ziti oddamu n'ozibeetinga n'oddamu ekibuuzo n'ofuna ennyingi waliwo omuntu watuuka ku level n'agamba nfunye 10 nfunye 2 nkubye 2 nkubye akakadde ne bakugamba can you stake akakadde ofune 2 abantu abasinga balina bwe batuukira ku breaking point kefunya akakadde kano kasooke kambeeremu amala kukamanyiira so a fresher MP I don't see anyone becoming an MP mu kisanja kye kisooka ng'omaze okukuba oluta lw'oludde ng'oyagala ate n'oyongerayo olulala osooka n'owummulamuko kuba amaanyi era g'oba okozesezza omusajja oyo okuva yafuna kaadi yali yambirigo okitegeera so yalina okusooka okuteekingako rest so that is why ndowooza ebintu ebyo that would be over ambitious but there are people who are over ambitious let me also discuss the people who are just too greedy and being over ambitious Alan Sewanyana yes yali mutamu yakubiri ndowooza but still Alan yalina bino ebintu bye by'omupiira era abasinga bagamba yasaba kaadi ng'agamba wavaako ekisanja kino agenda kubwa fufa it pays equally good yalina tiimu ye ey'omupiira I wouldn't see him being too ambitious. Humans are humans. Sometimes you could be greedy, sometimes you could be misled, sometimes so omusango gwo guli mu court but era ekibuuzo ekirala ng'ala niwe yagambye ffe tuli bakulembeze be Kampala how would we have influence in Masaka region oba okitegeera nga tebigatta bulungi kati omukulu ye ng'agamba walabika abantu b'e Masaka bano baba bataliiko wadde akamogo nga mu kitundu kyoddala olaba wabeerawo omusango katugambe tuli wano oba tuli bapangisa ku kizimbe oba kaŋŋambe kale mugenze mu hotel senga omuntu afiira mu hotel olowooza basooka kukwata ani basooka kukwata hotel manager okulaba hotel manager ne bakwata nannyini hotel ne batandika okukwata ku bakozi ab'omu mu kitundu nga tebannaba ne babagamba muleete omuwala oba omusajja yayingidde naye okitegeera but omulambo nga tebannagujja waawo hotel manager akola ki abaawo kati bano abasajja nga babuuza ne mbutuufu ebintu biba byali Masaka nga biri grave ku twati level ng'abakulembeze baawo ng'ate nabo ba opposition bo balya butaala okalaba akantu ako nti mu kitundu ng'aba opposition be balimu ne banoonya opposition omulala atali ekyo kitundu essomero libeeramu ekizibu tikyakubya omwana afudde okujjako ng'essomero eriri abavudde eryo naye nga ngoberera mateeka headmaster oba head teacher on duty mweyo wiiki metron wadeni kisinzirawo ekibadde mulina okuba nsalebbo nga tebannagamba byatandise bitya mu sinariyo y'abana abasajja tetubirabamu oba okitegeera tulabanga ate abantu ab'omweyo region bo bayanguwa mangu nnyo okufuna solution y'okumazaawo ebizibu bino solution eyasooka yali teesa n'omusajja muteese amateeka gaganye muteese bannaayo omukulembeze lwaki tateesa ozi omukulembeze ateese omukulembeze abuuza bwe nteesa nze mpeeyo ki okitegeera omuntu akugamba nti teesa n'omusajja ebiseera ebisinga aba amanyi omusajja oli kyaba ayagala
omuntu ajja mu negotiations nzizo okubatabaganya bannaye tuteese aba awuliddeko oli kyayagala kizibu omuntu okujja n'okugamba teesa n'omusajja nga tawuliddeeko sayidi eri si bwe kiri from my point of view real life singa mufuna obutakkaanya n'omuntu omuntu wajja n'agamba naye nalirowooza nditeeseza n'omusajja aba ategedde complain ya sayidi eri because omuntu asobola kujja kugamba nero teesa n'omusajja amaze okuwulira ku sayidi eri nti naye ebyaddala sobola okuba nkuwagira oba ndikyaliiwo okusinza nawulidde omusajja eri kyayogera jjukira n'okusaba okuteesa most times oba otegedde nti senga onooteesa n'omuntu ajja kukusonyiwa si bwe kiri tosobola kugenda mu negotiations ng'omanye omuntu agenda kukkiriza ebiseera ebisinga okwagala okuteesa n'omuntu oba ofunyeeko hint nti senga nteesa banansonyiwa kiringa okwetonda ebiseera ebisinga omuntu we yeetondera aba ategedde nti basobola okumusonyiwa nakolako ensobi neneetonderako omuntu nga ndowooza amatiza nti anansonyiwa nakwata bye neetonze nabikozesa ng'obujulizi tiolaba so okusinza abasajja nga nteesa ng'omukulu agamba nteesa mpeeyo ki okitegeera omukulu ng'agamba ye talina kyakuwaayo bali nga we mugamba teesa balabika bo tebatubuulira bye baali nakuwaayo naye era tugenda olaba mu musango nga balayo bonna abakugu balemeddwa omukulu gwe baagambye Matias bwe ayambala ovulo y'abalooya sebo yajjayo abantu bagiyita robe nakyenjisa ovulo bayandaka naye nnero wasomera waggwa atasobola kutegeera nti ekyo ekyambalo bakiyita robe lwe yayambala robe eyo omukulu bamuta gwe musango gwe yasooka okubeeramu n'aguwoza n'agugusa okitegeera mpu waliko omusajja omu yagenda oba mu kooti masho n'agamba Your Honor, as I was coming today and I robbed myself in this. I robbed? You were a thief. You were a thief. Yeah, why you walking out? You were a thief. You robbed. You are robbed. You a robber. Namuvunaanira kuma omusajja ali amugamba nyambadde gawuni eno robe ekyambalo ky'amateeka. So okuteesa n'obutateesa noono genda kukubira Genesis waje biva tutuuka abantu badde beebuuza nnyo Bobi Wine alina lwe yali ayogera n'agamba enkwata yaabwe yeekalangala ojjukirako statement eyo nga yeemulugunya ku nkwata yeekalangala bwe baba basalako bonna nga bagenze Masaka eyo tugenda ekalangala kumba abasajja abaatutegese nti eggaali yonna tugitwale ku kizinga mugikwatire eyo Bobi Wine nga complaining nga waliwo abaatutunda kolo teyayogera mannya naye agamba bantu ogitegeera ndowooza nga akyabazo manyi Bobi Wine alina akakodyo kamu tatakibenga tatina kikenenya ndusu akiwa obudde ya complaininga ko kubyekalangala nga babakwata agamba olukwe luno lulabika lwalimu abamuli okumpi kwolo teyayogera muntu naye mmwe abamanyi abalaba Bobi Wine musobola okumanya okitegeera tuba tuli awo buli omu n'agamba naye omusajja ebitaano obutaano jukira ku MP ebitaano obuba busente sente ebitaano si yawo okuwula emmotoka nga wakayingira naye omusajja ng'omusajja akozeseza nnyondo kutta nsiri ku bitaano because ekituufu kiri nti ebitaano ekyebitaano ekyo obukadde ebitaano we bavunaana mpuuga sente ntono nnyo ku mpuuga ntono its pocket change kubanga abaddeyo ebisanja bimeka okitegeera omuntu ali ku level ya loopu mu budget ye ebitaano is nothing okitegeera nti naye beewuunya nnyo nga buli omu era wafunako ndumu endowooza nga abantu bagamba but people making noise of ebitaano what can ebitaano do okitegeera nga obukambwe bakozeseza okuvunaana omusajja ku bitaano ng'omusango gulinga omunene okusuka ku bitaano
akatambi kano kakulaga nti ku 5 kwe kwali ndowooza okugamba ennaku z'omubbi zibameka 4 osobola okusanga omuntu nga owa boda amukalabudde n'avaamu n'amusamba ensambagere n'amukola bikina nomuga musajja kiki musajja nkalabudde ogenda olaba kakalabudde nga katono naye ng'omusajja ono akutta obusungu bwa buli wa boda yali amukalabudde n'abutereka kati gwa mukalabula nakukwata n'osasulira bali bonna. So 5 bino kirabika amawulire omusajja yali yagakola ki yagafuna dda n'agamba yakola bwati n'akola bwati n'akola bwati n'akola bwati laba Katonda waleeta 5 nga kati bino byo birabwa n'omuzibe n'agamba wano wenkola ki nkulina. Jukira 5 bino fe ababeerawo nga tulaba ensonga 5 bye baayogera bye biriko obujulizi but abamu basiteebereza it was a planned coup within the party nti saawa eno gye tulimu okunoonya kaadi y'akamyufu senga Bobby wasn't awake oba steady andibadde bamwesimbyeko dda tugende mu kalulu akamyufu kamukole ki kamuwande ng'omusajja akuyiseemu empikizo zonna era mujjukira nga bakola Thanksgiving agamba Nuupu oyinza okusigaza ababaka 2 kwaga 5 bye bintu ebyo ebimu ebirimu babaagala ebirimu banika nika kembo okitegeera emirandirambu gyali gyagenda kati okolanga ebintu byonna n'otakolanga lukwe kuwamba muntu omuntu oyo amanya nti oyagala okumuwamba mu bintu by'obuyinza tebatera kusonyiwa oba okitegeera. So naye binatambula maybe ebirala birijja naye gwe kyoba omanya aho ebuuza olutalo lwa Nuupu n'empuuga luliggwa terusobola kuggwa teruliggwa. Wano lwaki teruliggwa okuggwa kijasookera ku egos. Omu agamba musajja mukulu muteeketeeke wa kitiibwa ono abadde mudonga abadde ayimba kitegeera kati oli alimu ezzalawo kyekisooka waliwo omusajja omukulu wagamba nze okulemererwa wakiri nkola ki nyonoona kati eyo mentality weeri. Eyokubiri n'agamba nze ndi ku mazima amazima tegabendingibwa kyekizibu ekiriwo. Omuntu wagambanga nti ayimiridde ku mazima manya amazima tegakola ki tegabendingibwa. Katono yakutte line edge president y'amazima kati amazima gajjibwawo mazima obiraba ebyo bibiri nti igo n'amazima tebisobola kukola ki kukwatagana. Ekirala Bobby financially agenda okujja mu byobufuzi nga bannabyabufuzi bye baagala okufuna mu byobufuzi abirina. Ekitegeeza ki kisibo mugula gwe byoyagala ofuna mu byobufuzi yajja nabyo mu byobufuzi. In fact okutyake kuli kubifiirwa si bwe kiri. Oyagala emmotoka ez'akabi ababaka baffe tutedolaba ababawadde emmotoka nti oli bamugulidde bamutonedde empenkoni bamukoledde ki musajja yajja avuga esikaledi zitundula kati olina muwa mmotoka ki bullet proof ye agivuga tewali price ye eri kimu mpozi bulamu oba olinayo obulamu bwosobola omwongeramu maybe okitegeera. Amayumba ababaka ge baagala ozimba omusajja yagazimba nga muvubuka ku myaka gyaffe yali agalina teebereza. Musajja myaka 27 yali talina kalina ye gyali 27 saa 24 tuli mu asatu tetulina adda akasiisira okitegeera ndi
omusajja aze ng'azimbye kalina ku myaka 2 gwe oyagala ofuuka omubaka ozimbe kuki ku kalina musajja alina beach musajja agamba amazzi tuli kumpi nagawandiikako eryato okitegeera like ebintu ebiyinza okukemakkereza Bobi Wine mu finance bisobola obutabaamu because ate n'ekirala omusajja akulaga nti life ye yabahasira omanyi omugagga asobola okugulibwa omugagga afunye ebintu by'ekivandulo aba akyasobola okugulwa kiringa omugagga omufere omugagga omuyayeyaye naye omugagga nga yakubye buloka ze n'ayokya ensenene n'avuga tipa biki ng'obugagga ze abwekolera obwo buba bwa ddala because abamanyi okubeerawo nga talina ne bwabeerawo ng'alina kati oli omugagga omuferefere aba tamanyi wabeerawo nga takola ki nga talina kati Bobi yamanyi okubeerawo ng'alina amanyi okubeerawo nga talina kati tosobola mutiisatiisa ntagenda kuba naki kati awo kaba kazibu mukko oba okitegeera nti talinga omuntu abantu abasinga okubeera nga babadde ne ssente nogamba yina omusajja n'abeera ne ssente ne bamukola akantu ekati aba tahasolingangako oba olwava mu ssomero bwati n'afunawo ekirimu n'agula emmotoka n'omuntu eyalinnya ku takisi emyaka 2 addako ku booda aba amanyi bulungi nnyo okitegeera aba muzibu so ebyabano okuggwa tebijja kuba byangu nnyo tebijja kuba byangu genda eri tebijja kuba byangu but n'ekirala lwaki bisobola okuba ebyangu bisobola okuba ebitaba byangu bisobola obutaba byangu kubanga n'oli gwe bagamba avaako obuzibu asobola okuba omulimo gwe keep him busy oba okitegeera nali ndaba seremu gye bayitanga tyrant tera nnyo giwa ku example waliwo tyrant yafuga ensi yaabwe n'abanga abantu baatuuka ne bamugamba tetujja na kumwesimbako tumulese afuge bw'alikoowa agende sajja n'abeeraawo n'agamba tewali wadde gwe mpangula jjukira n'okuwangula abantu kinyuma bw'oba odduka emisiro n'obaako n'oba owangula kinyuma nnyo okusinga okudda ku reesi n'odduka wekka n'afunayo awo genero omu gwe baali beesiga abantu n'amugamba weesimbewo genero n'ajja n'afukamira n'agamba mukama wange because baategeeranga okwesimbawo kyekitegeeza kyali kitegeeza kufa kati bwe bajja abantu omugambye weesimbewo n'agamba mukama wange sirina kye nakoze nze sibirimu bannaye kooli n'amugamba don't worry weesimbewo bwesimbi you won't win gwe kola ki weesimbewo tondekera kintu kuswala so genero era yamala neyesimbawo mukama we era n'awangula n'atabaako kyamukola banogamba kitegeeza omusajja akyuse naye ng'abeesimbawo nga si yabagambi anti wawuliranga kye bayita eggaali so someone can be on opposition when they are assigned to be there mukitegeera yakyova olaba otera okulaba abantu abavumaavuma abantu nayogera omuntu ono nga tatya tatya kati gwe vumanga yo owulire embooko ku lubuto so ffe byonna tuba tukola ki tubiraba okitegeera era gwe weewonye there are so many opposition parties in Uganda. You mean all other opposition parties are doing the right thing? Kuba zote zilinayo basibe apart from the PFF ya basic naye endala zonna zo zivuganya bulungi zigoberera amateeka okitegeera kati otandika okwebuuza nti bali Jema, UPC and they are over 20 political opposition parties zo zikola kyekyo nupu kyetasobola kugoberera kukola mu butuufu bwakyo. The question might be in the lining. Kitegeera
nti you have ever heard someone who say a good DP a good those are a good DP. So maybe there is a good NUP, yeah? A good FDC, a good UPC. Those are friendly forces. How do you get it? So, ebintu bino bisobola obutaba byangu nnyo ku leve eyo. Sewanyana yananagidde teyananagidde, kyebamukoze badde bamuseetinze kiki. Sewanyana jukira Sewanyana oyo bamugobako ku mukolo nga tasayininze. Ndoza bye bimu n'ebyabaagala baani abo so akusayiningira muganda munnange menta wange biki. Naye akalira yakawuledde akakaadi n'agamba sajja batusuubiza enze. Omanyi waliwo ayinza okugamba ngenda kukubalira ddiiro ojja kufunamu. Genda otunulamu ddiiro bwetambula n'ogamba wayi kasita mbadde sinnayokya nnyo kangende nfune safe landing ku kitebe bwe bannima kaadi kenkuŋŋaanyiza nkakuŋŋaanyiza nsirike. Omugulu we teguli ki oba nninde yinza okugenda ku kya East Africa. Omanyi wabeerawo okubaza tikaadi eno ebeeganye wano tofaayo, nyinza okufuna ku ya East Africa, nyinza okulindako, nyinza ogumiikirizaamuko emyaka 5 abantu ne balaba. So Sewanyana naye ali awo between a rock and a hard place. Sewanyana no obi wange ye Kalemba. I think I was in S1 or in S4, S5. Yeah, we batyo. Me Hilda man naye obi. Hilda man ndoza ye alimwe akalimu S5 naye. Natuli bukida omwesi 1. Kalemba eyo. Seti Kalemba nazigo oba likyaliyo. Ndudukira ku somero lyange. Amazomero agajja kati. Nendo uzajiri ya somero lya amaanyi. Uli. Nga tuli e Masaka eyo. Bye Masaka, omanye bye Masaka tebiggwa. Bye Masaka tebiggwa bituuka ku Edi Mutwe. Bannamawulire abamu bavuddeyo ne bagamba ebintu bino bye baatuteeka mu kuba emisango egivunaanwa Edi Mutwe gye Masaka. But let me first play you this video. Maybe which video? This video. I can't order the judges and the magistrates what to do, but I can guide them. I was also guiding the prisons because the law says, and the judges have said in the High Court, if somebody goes to court when he's sick and looks tortured, the case should be dismissed. And I wrote it. The Uganda Prisons Act also says that an officer in charge of a prison should not admit into custody anybody who is very sick and looks tortured. DP stands for the rule of law. Sometimes you may not have the power to do much, but at least you can make your voice heard like a linesman. When the ball has crossed the line, you raise the flag. But you cannot run into the field to manhandle players. Some people expect me to manhandle the players. But I can advise the courts, I can advise the security forces. Manyi mawo musajja mugezi. Ensobi amuje bakola lowooza nti omuntu batokkiriza naye mu byabufuzi omuggyako ekitone kye kyalina. Mawu mugezi kati yakugambye nga justice minister w'eggwanga omulimu gwe kubalayina kitegeeza ki?
gwe obadde ogamba kati mawu wagenda mu nteeseganya n'abantu baba tokyalinga biki akolazo amaze okulaga nti ye mu kino ekintu linesman asobola owanika ekiwero nti offside ref n'agaana okutunulayo abasambi ne bajja ne badduka ne bagamba layina yawanise ref n'agamba mugumale ensobi gye yasooka okukola luli nga yakajjamu bintu bino ebya minisita yasooka n'agamba I've come here to handle the transition. Abakyali awo buli omu amuwadde essuubi mbu yasayininze era katugenda kulabako President Museveni because he was of a view. Some people were of a view. President Museveni tosobola muwangula mu kalulu ekaba kakulonda. Balina endowooza eyo. Abamu ne bagamba tusobola okukakuba akalulu nga kangi ne tukola ki? Netuwangula. So abalina endowooza yagamba nti President Museveni tosobola muwangula mu kalulu. Batunulira mawu nga zze yokola transition. Ne bagamba omusajja oyo mugezi agenda kwogera naye mumatize biki. Abamu ng'abo bagamba musajja gw'osayinize naye endagaano agenda kulabisa si gw'osoose. Mawu najja n'atugamba nze am here to handle the transition tuba tuli awo olunaku lumu. Munnaye nga President Museveni takola interview. Bamugamba Mau is going around telling Ugandans and the world that he has come to handle transition. Now, who told that to Mau? Akola bichi sibimanyi because we yali anenya Mau osairingo katobe yatugamba nti I'm here for transition akaka saja mugezi give a benefit of doubt. Sabagama ebyo byayogera yamanyi gyabijja mu ndagaano eriwa. Abantu bagamba aho yatulimba ndi yajja transition naye yanoonya bibye. So mu mbeera eno jukira yasooka n'agamba agenda kuta abasibe mu nnaku ze yasooka okulayira. Abasibe baalaalira balamuye yataako kukabamu okitegeera. Kati ebintu bingi bizze bimulema byagamba bannayuganda ebyamuyingiza mu ndagaano. N'atuuka n'alabanga ddala byagamba bannayuganda tayimu eweddeyo bagenda bimubuuza mu kalulu. Wale ngambe ndi musajja mugezi n'atuuka n'agamba kati bano kambabulira amazima. Nze mu position mwendi ndi layina awanika ekiweru kiri eri refu kutunulayo oba obutatunulayo. Ngera justice nze wenjikola ki? Justice Ministry wenji guiding n'abalamuzi. Ekiwero nkiwanika etteeka lirikirya lero lyasomye nti senga bakutuusa mu kooti nga balaga omusango gwa kuvunaana watokyalingiddwa kitegeeza all testimony you can give could have been forced oba could be forced. Interrogation gye wayiseemu nga wakkiriza ebintu nga tokoze eki kiri mu tteeka okitegeera nga si kusalawooko naye wabadde weetaasa bulumi bakola kino n'ogamba nakikola ne bagaa kale katulekeraawo. So kyekyateesaawo etteeka eryo nti omuntu ng'ali tokyad evidence gye mba muleese how you obtain the evidence could be nti it is not the right evidence. Omuntu ono yabadde ayogera kwewonya bulumi. So y'ensonga eno gye bamubuuzaako eya Eddie Mutwe tyo bakuleetera batya omusajja nga tasobola kutambula naye ng'omubadde omumanyi because fena body built ya Eddie Mutwe tukimanyi. If a man comes hoping, not even walking, he was hoping which kunyegera almost nga bamusitula n'abusituzi. Mu mateeka g'omulamuzi abagamba ate wali musango mutagende ne bamakomera bagagamba senga waleetera awonyegera temumukkiriza kumusiba mu kaduukulu kuba mugenda ayinza ofiirayo. But etteeka kye ligamba naye kati abo bonna bagenda kugamba ffe tuli balayina. Etteeka is as good as the person in charge. Kyagamba the fountain of honor is above, is the supreme law. Okitegeera bajja gamba constitution biki ebyo byonna the implementer. So kati Mao ye abagambye bino ebya Eddie Mutwe munamba talina kyayogedde n'abalamuzi bakibasomesa nabo bakimanyi naye banaakola ki? Walabye omwogezi wa poliisi waliwo ebintu ebikusukkako
omwogezi wa poliisi bamugamba jukira bayogerako awo nga poliisi egamba temanyi Eddie Mutwe gyakola ki gyali babuuziza Onyango Eddie Mutwe mwategedde gyali mukama wange CDF yateeka mu mukutu gye ya X ng'annyonnyola ebyo sisobola kuddamu mukama wange kyamaze okwogera. ndowooza owulira bannamawulire babuuza omwogezi wa poliisi timunaye mukama wo yasooka n'agamba tamanyi Eddie Mutwe gyali okitegeera naye kati twategedde gyali oyinza kwogera ki n'agamba bannaye amwerayina mu mateeka aga security abaavu ayogera gwe anda tokola ki oba bbiro toyogera mukama wange kyamaze okwogera sisobola kukiddamu okitegeera kikulaga nti weeraza amateeka weegali etteeka ekkulu yani alina obuyinza basobola obutaliwandiikawo but you can read between the lines nina sho gye bayita between the lines you read between the lines nomanya who is the law. Of course the law are the people but some people are more equal than other people. Usanga nga buli ali mu kifo agamba bannaye ndirayina mpaniko omukono naye sifu wawiso singa mpaniko omukono waliwo otuuka nga tosaana kubanika mukono ku mipiira egyo egy'ebyalo oli ku side okuli amayinja omusajja n'ateega naye bakubye winning goal sajja nga ateeze n'otunula oti nga abasajja balina obuveera bwa green bujjudde amayinja n'ogamba eno nemalangisasaamu nyinza okufiira wano sika mupiira kati yembeera gye tulimu buli alina obuyinza gwe tugamba wa buyinza agamba sika mupiira okitegeera ndirayina banenewe ebyaba Eddie Mutwe ne bannamawulire b'e Masaka oli yavaayo n'agamba nopweveeyo etwetondere koleki fina nitwewuunya bannamawulire b'e Masaka bagamba basukka mu 10 ku mukolo kuyinza okuba kwaliko abasukka mu 2 kyemugamba bakuba bannammwe abo 4 nga mwenna mudduse mukulu bannamawulire babeera bakuba bannaabwe tulaba kamera ezikwata bali abatakuba mundeete eyakatambi just ka seconds aga 2 oba 10 nga Eddie Mutwe awube ngumi ba munnamawulire oba bakireewo oba baani because ate kati bannamawulire nabo bajja tusobera buli we twalabye nga ebitongole ebyekuumaddembe bikuba bannamawulire babibagoba wabaddewo obutambi lwaki mweno scenario eyaabwe yennyini ebakwatako nga n'opposition gye bagamba sina poliisi nti munnayi eyali ajjayo kamera nga okitegeera how can normal civilians if abantu balwanira mu bbala ne wabaawo akatambi ne ku mizigo n'amasimu gakwata how can these people of Nup do all that they claim they must have done nga tewali wadde omutuuza ajjayo essimu Eddie Mutwe babadde bamuleeta bagobya abamawulire naye wabaddewo akatambi oba okitegeera kati go ngamba otya nti omuntu w'obulijjo si mu poliisi nti munnaye alina lethal weapons si wa security embuki muntu munno ordinary person bwoti takubye luyirumu nti sumagiza wabula akukubye akuggyeko kamera akutadde akambe ku kiso nga n'abantu bonna akuggyemu ne sweta ng'abantu bonna tewali wadde wa kitundu akwata katambi omusango gugenda kuba muzibu nno okuwoza era tulinze kulaba bannamawulire abo nga bavaayo okuwa obujulizi bajja bufuna bajja bbula beekweke balegana okujja mu kooti kisoboka nakyo nti oluusi oli omuntu ayinza okuba waliwo omuntu ng'asiba abantu naye nga yakimanyi tasobola kuwangula mu kooti naye nga kyeyeetaaga kyokka mbunkusibyemu namutuusiza ku poliisi mwandabye ngalopa omusango guli besiresi teguliiko wadde obujulizi wadde ki naye nga ye
afunira pride mu kugamba nti nakutuusizaayo toddangamu okukola ki okummanyira. Maybe that is what will happen because mu mateeka tutambula na bujulizi oba okitegeera. So bannamawulire abo principal naye era yaboogeddeko principal yaboogeddeko keeka n'akatambi bani waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakabuye, waliyo Honorable Kayemba Solo, waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. Mumanyi yali amyuka, mumanyi omubaka ava ekimanya akabonera n'abalala. Naye ate ekyennaku nti bakozesa ne bannamawulire, mwe bannamawulire be baakamala okuba emiggo, mwe bannamawulire be batakkiriza kola mulimu gwabwe. Mu bannamawulire be basalawo okukozesa mwe mwali omwami gwe bayita Farish Magembe ngono yabakulira, ne mubaamu omukyala gwe bayita Zainabu Namusaazi ono nga wa NBS, ne mbaamu omukyala gwe bayita Gertrude Mutyaba Byedira Lugave ono nga mukozi wa NTV, ne mbaamu omukyala gwe bayita Margaret Kayondo ono mukozi wa Radio Simba, ne mbaamu omwami gwe bayita Mukalazi John ono bodyguard we yali omumyuka wange, ne mbaamu n'omwami gwe bayita Lubega Drake ng'ono bodyguard we yali omubaka waffe wakimanya kabonera. Bano be baatwala omusango era be ba agent. Kyanzizizaamu amaanyi kubanga ebiseera ebimu batukozesa nga tetumanyi. Ogenda okulaba abase muno n'ogamba n'olyoka obivaamu. Olunaku lwajjo nabadde ntunulira amawulire nga ndaba omwami gwe bayita Farish Magembe ng'avuddeyo n'abeesamba n'agamba twalopa musango naye ate tugenda okulaba omusango gwe balopa nga bagutaddemu ebiso, bagutaddemu ne tumanya nti kati bino si byankayana wabula bino byakunoonya bye batulugunyiza na kuwambira abantu. Njagala okumusaamu ekitiibwa omwami oyo kubanga yabadde ne confidence eyogera amazima. Omwami oyo gwe bayita Farish Magembe era nga yakulembera abannamawulire aba Greater Masaka Journalist Association. Ekyo kyongera okulaga nti mwe baganda baffe be bakozesa kyanaku nti temumanyi, you will never be one of them. Tolibeera omu ku bo, never. Era be bakoze muganda we Edi Mutwe naawe banaaba bamaze okukozesa be bajja okukola. Ono omwami Farish Magembe yavuddeyo nayogera mazima oba oli oluvannyuma lw'okulaba nti Wakabi smart actually ne ku lunaku olwo lwe bagamba lwe twali nabo mu kuziika ate ye smart teyaliyo ne Masaka ne kuba balaba ebifaananyi gwe balaba nga ali ku gaadi then ne bagamba n'oyo naye alina okuba yaliyo nga teyaliyo Masaka n'ebirala bifaanana bwe bityo. Njagala okuvumirira abaganda baffe be bakozesa. Munajjukira kambajjukiza ebigambo bya muganda waffe Ssejjirinya Muhammad kyamukisa mulungi nti ne Honorable Alan Sewanyana naye wali wano era ojjukira emboozi gye twanyumya nga muli mukomera, naye nga mwami Ssejjirinya Muhammad bwe buliwe nagenda nga mukomera nga ga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde. Ndowooza mubiwulidde munnamawulire munnamawulire tofaayo kireke munnamawulire boy waliwo we bakugamba waliwo ddiiru jangu tukole kino namawulire ozayinza kukuwa sente meka obwayiriza omuntu kafifiteke oshiraga shimbaka agamba aleeta biboozi waliwo kafifiteke you make a circle
we will put in money, you borrow. Mukola akabiina awo mukole bu kasitotandika owulira obundiguleta association bichi ng'omanya. Yes, it is good to associate with people bemukola emirimu gyegimire mukola sako, but they have been abused. Nze era waliwo bali baŋŋamba YouTubers bichi neŋŋamba bintu ebyo kasita mukola association tandika ofuga endowooza zammwe awamu. Oba okitegeera social media is open for everyone. Febe balaba bantu batwagala bwagazi tetulina lantu kibawa kiri special nnyo, but we just speak what we think mu opinion yaffe nti maybe wekityo kino okubeera okitegeera. Yes, tusobola okwasociatinga naye sitotandika oli ano mukole ekibiina mwewandiise mwewole mukole ki, si discouraging abantu kukikola mukikole but with caution. Kwekasotandika oli abantu abekoza busako obwo ng'omanya penetration okujja mu bwongo obwo obutuufu. Teri kabiina kategeke kabiina biki ebyo. Yet it is a good idea abantu okwegatta ne bakola, but they have been abused, I think. Si ekyo ekizibu. Kirungi nnyo okwegatta nga mukola association nga tukola kino ekintu challenges zaffe, how do we develop, how do we innovate, how do we develop the industry. Kirungi sikivumirira, but there is a fear of late nti kasita abantu batandika okukolakola ebintu ebyo awo wennyini kasente olugwamu alaba wujja kasita ebintu ebisinga ebye Uganda kasita biyingiramu essente nga si mmwe muzeekoledde nti bagenda bateekamu. Senga mwe muzeekolera nti nno nga membership fee weekly bikiwe ebityo nga zammwe muba muzimanaginga bulungi era tewaba buzibu. Obuzibu okumala okwekolera ebyammwe ne wavaayo oli eyabasanga nga temulina n'abagamba kati bataddemu obuwumbi buki. Awo story ebeddako oba ogimanyi eba ya kyampanya. Si bwe kiri? Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 07564946 oba 0705477993. Tufuna ku WhatsApp +973623885 Yenga bwekityo bwe kiri. Anyway, njagala kumaliriza olunaku olwaleero. Madam, yabadde ki? Yazizaayo ebyapa Kamoga. Yaliwa bamwongeddeyo deeti endala ya Kamoga. Kamoga seewuunya bya Kamoga. That happens to every real estate company kasiteegejje ennyo mu Uganda. Bwe kasita obalaba bonna, that is how they end. Real estate simanyi waki real estate business wetyo weri ne munsi z'ebweru eyo abasookamu ebintu biba birungi mufuna ebintu nga biri genuine n'eziba zimuge gibiki ogenda owulira kintu bwe kigejje ennyo maybe management, but abamu ba living a test of time ne babeerawo, but I think mu company kasiteegejja maybe abakozi batandika okunyangalaza, maybe emisango gyetuuma because gyokoma okugejja ne balunyako obugere bangi. Zironi otandika okugamba kangulira ettaka nditeekemu estate ngitemeeteme ne balwawo okugula estate eno banka looni ekula eno bakisinze mu banka kwegamba byowa ebiti ebya real estate. Tumusabira Kamoga ebintu bya bimale oba asobola obimala obulungi. Anyway, sijasukawo olunaku olwaleero, that's from my point of view.
Sewanyana yakakiddwa oba teyakakiddwa. Sewanyana yabadde kota naweya. Yabadde amanyi president agenda gwekubira agumale. Kizo president yagadde okukakasa. Naye ekituufu kiri nti teyandiyogedde ebintu nga tebakola ki tebabimugamba. Because senga tebabimugamba teyandimuyise kujja kukola ki kakasa. Naye otukiro gamba omuntu wamajanga omulumirize mwalaali oba confident nti bakola ki babigamba. Emisango gye Masaka gigenda kuggwa ddi giriggwa gezaako kulaga Masaka mbanyagala Bobi Wine Greater Masaka eyo bampuga bayawe ekyewunyisa nalaba nakatambika Nambozi. People feel sorry for Mpuga abali naye bagamba sajja ne waloge batafiringira sorry ankakube kale has been taken astray by Bwanika. Ekintu ekyo nakyogera olunaku lwe nagera olugero lwa Kanyonyi kikyo kye nali ntegeeza. Olunaku lwe nagera olugero lwa Kanyonyi akali kafa obutiti mukwano gwako wante n'akasuulako obusa kapa neyefuula ezokka simambusa naye nga kapa eyo yali ezekka simambusa ekali. Ye Madam Teacher kyogamba Mpuga ayinza okuba nga bamuwaayiriza. I mean kiri eriye kati kiri eriye wekitiibwa president avuddeyo n'aleeta n'obujulizi kati kiri eriye nze nkimuddiza. The ball has been put in his court. Lwaki goyagala nze mujjeko omukisa ogw'okwewozaako kiri eriye kati aveeyo abulire bannayuganda kiri eriye keekooba bakeeka. Lwaki Mpuga asiba abaana ebigambo ebyogeddwa leero ekavule njagala kusaba mwanyinaze Mpuga nabeera naawe weewaawo wabaddewo bino ebigambo naye mbadde sikujja nga mu bwesige kutuuka leero ovunaanyizibwa ovaayo nnyonnyole ku bigambo president byayogedde ate mu bwesimbu ebijuliddwa Honorable Sewanyana. Tetuzimbaganangako kukola bannansi bintu bwe bityo. Obukulu si kyekikulu nze ndi wano ndi mwani UPC lina okitegeera owulira Nambozi bw'ayogera ofisi yonna yankizo ndi member era singa walaba ne luli Mwanga Kivumbi bwe yayogera n'agamba baagala ono nno omwala twamwagala nnyo. Waliwo abantu abakola ensobi naye nga basobola be bakozeeko ensobi nga ayinza okugamba naye gundi ye yamukoze eki ye yamuvuze. Wodira statement za Honorable Nambozi ku Mpuga tezikyuka ku statement za Mwanga Kivumbi ku Joyce Baagala bwe yabawa akabanga omwezi bajja bakole ki ye omwezi basigazaako ennaku mmeka tezina leero baggwako kati bayingire wiiki eyokubiri baba ennaku 3. Woba olaba abantu abali basobola okusonyibwa mu mbeera eno Mpuga of course of what he has done in the past oba how he has been viewed in the past knowingire oba unknowingire abantu bali willing okuddamu okumuwa omukisa okitegeera naye nga waliwo batasobola kuddamu kuwa mukisa bwe muli omukulu w'ekimanya kabonera oyo ye bagamba yensiga embi eyayonoona buli omu. Basing on history because waliwo before even Bobi Wine waliwo musango mbu Besigye gwe yalopa mu court ebiseera byo nali sinayigira nnyo bintu bino bitegeera mbu ate ono presidential candidate yesibawo n'agenda agamba omulamuzi tewannabaawo wadde okubba oyo Besigye byayogera tetubitegeera oba abijjawa ate court yo nezuula nti waaliwo. So okuva olwo baga sajja weesimbawo towangula ate ogamba tebatubbye bwe teryakukuba. So abantu b'NUP banyiivu nnyo eri omukulu Bwanika okusinga like obunyiivu ebubeerawo era senga olaba n'Empuga yali tannaba kutandika kwogera nga talina confidence ng'ayogera ennyo ye Bwanika bambala byovulo bakola ki Mpuga Bwanika yatuuka n'ekiseera n'alangirira Mpuga omukulembeze addako twamufunye ng'omukulembeze tanneeyogera. So abantu bano Nambozi wa Mwanga Kivumbi baani aba bali mu leadership ya NUP balaba nti maybe if they had any way of detaching Bwanika from the rest maybe it wouldn't have been this worse. So tovolabanga
babogera n'empuuga bagamba naye musajja kyola olaba Bobi Wine n'empuuga mugundi mu kyaki Rubaga nga bamwenya baseka bakulaga nti ono alabika waffe yawubisibwa okitegeera naye kati simanyi singa mujukira ekintu kino ekyaddi tugenda bakolera ebyambalo ebyammwe temuzza ovulwe Masaka temulinnya spearhead waakyo n'omukolo Thanksgiving yali Bwanika yayogera ebigambo bino nino omusango guno gwe tuliko ogwe Masaka ogwaba Edi Mutwe bwe bali baziika omukulu Pascal akatambika Bwanika we yaviirayo Bobi Wine ndowooza yamugamba mmwe Bobi Wine mulayika mumutyanze musobola okitegeera yayogera ebigambo ngate gwalwanirako mpuuga akoze eki asirise so Pugo muwa benefit of doubt abamu babeera agamba naye musajja wattu bino teyabikola ki naye waliwo wokola ensobi n'ogamba ne bwe neetonda nyinza obutasonyiyibwa mu ndowooza yo nga ggwe omuntu n'otya waliwo omuntu akola ekinaga n'akikoze nawulirako badureva abo ab'emmotoka mbu wakutomera n'ogwa adde emabega akumalirize era barejula dureva abo babikola abo abavuga eyo emmotoka bya transport biki babeera bagamba nti omufuta woza na mulamu balina endowooza eyo walaba omusajja oliyo aliwo oyo mu South Africa yatomera omusajja otomedde omusajja ate nodda rivansi n'omumaliriza n'okolooti okitegeera like waliwo abantu abaliwe batyo nti wakola ensobi awo wakiri okufa tasobola kwetonda wali abantu abalina egyo emitima anakikoze musajja namutomedde dda kati ate ngenda kukola nti anadda rivansi akumalirize kyokka ate senga akutomera nategeera nti akoze ensobi asobola okutaasobola mbona akutwala mu ddwaliro ne waliwo abantu abalina emitima egy'ekisiru naga kemukonye ngenda kwera ennemba n'owakagaali nadda emabega n'akola ki n'amaliriza n'akola ekibi n'azimbako ekirala so Puuga ayinza okuba teyali he didn't know that he would go this road oba he didn't know so they were bamuwaamuko benefit naye waliwo yakikola nga yakikola ki amanye olugendo era ne mu video teesa ye yasooka ebyokuteesa si yeye CBS omusajja nzini n'ekirowoozo okuteesa naye omusajja ayagala okuteesa ateesa yagenda waayo ki so kyobulaba abanupu nga Honorable Nambooze Omuwanga Kivumbi yes basobola okukuba Mpuuga naye bamukuba bamulekeramu bagamba omusajja maybe ayinza okutuuka naye kuba mu kifuba but anyway tetugenda sukawo olunaku olwaleero that is from my point of view nga bwebadde olunaku olwaleero kati tulinze nga bagambye the ball is in the courts of Mwami Mpuuga kyemmanyi naye he won't keep quiet because he is not a character but it takes his time asobola okudderaga kati omusajja omuteeketeeke nendabo kulembeze kulikirogwe naakola ki nga bwe bityo Biva Organic Dr. Senjobe gyali nnyo gendayo abe nga asobola okubeera nga akujjanjaba nga akozesa eddagala eraffe ery'ekinnansi kuba yagamba emmere eddagala so wejjanjabise Biva Organic gendayo ng'akalango w'okalabyawo emmengo omanye ebisingawo we out